Ekitiibwa kite eri Katonda mwanyimusa yassa omukono gwe nze nanyimusa kyenva mwagala ennyo. Ekitiibwa kite eri Katonda mwanyimusa yassa omukono gwe nze nanyimusa kyenva mwagala ennyo. Amatendo gadde eri Katonda mwanyimusa yassa omukono gwe nze nanyimusa kyenva mwagala ennyo. Ekitiibwa kite eri Katonda mwanyimusa yassa omukono gwe nze nanyimusa kyenva mwagala ennyo. Oyo ndimutendereza mazima ndimutendereza oyo 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 ndimutendereza kaneyongerenga okumwagala ennyo endituuka eyo musijabera 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 ndimutendereza. Odese ekitiibwa n'ettendo oyo yeetikka ebikoliko byaffe byonna ekikoliko kyange akitwala ku musalaba yeetikka 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 ekikoliko kyange salaba egologose ebyange byonna byabula salaba egologose ebyange byonna byabula salaba egologose ebyange byonna byabula salaba egologose
Golokose yange byonna byaggwa. Golokosa 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 byonna byaggwa. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. One more time. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Munzikirize nga bulijjo nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene era ekizito ekijjudde omukwano gwa Yesu, ekijjudde okwagala kwa Katonda, ekijjudde essanyu, ekijjudde amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okukutula enjegere, okukutula ebisiba, okukutula ebikoligo byonna, okusumulula n'okuwonya. Nga mbabuuzaako mwenna abali mu kifo kino na mwenna Katonda baatugasseeko ku bugazi bw'ensi eno yonna gye muli eyo, mbabuuzaako era nga mbalamusaako nga mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi yeebazibwe, yeebazibwe oyo eyeetikka ebikoligo byaffe ffenna n'abitwala ku musaalaba e Gologoosa. Yeebazibwe oyo eyayiwa omusaayi ku lwaffe, eyafa n'azuukira n'awangula okufa n'amagombe. Yeebazibwe nnyo butuukirivu bwaffe, yeebazibwe nnyo magezi gaffe, kutegeera kwaffe, kumanya kwaffe. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo omusumba w'ekkanisa. Yeebazibwe nnyo eyawaanyisa obutuukirivu bwe ku lw'ebibi byaffe ffenna, n'afiirira ekkanisa ye, n'atufiirira ffe aboonoonyi. Yeebazibwe nnyo. Saddaaka ey'omuwendo eyo gye yawaayo ku lwaffe. Yeebazibwe nnyo oyo omulyango gw'eggulu. Mukama waffe Yesu Kristo ye kkubo n'amazima ate era n'obulamu. Yeebazibwe nnyo Jehova Shalom, mirembe gyaffe. Yeebazibwe nnyo Jehova Shama. Yeebazibwe nnyo Jehova Nis, bendera yaffe. Yeebazibwe nnyo Elohim, El Shaddai, Adonai, Nantameggwa, omuyinza w'ebintu byonna, nannyini maanyi, God Almighty, Abba, our Father, ndi ye Katonda waffe. Yeebazibwe oyo ateeka oluguudo wakati mu nnyanja, n'ateekawo olukalu, amazzi n'agafuula ebisenge, abaana be ne basomoka n'abayisaawo. Naawe kyonna ky'olimu ky'oyitamu ekyo
Katonda waffe akununula, amaanyi ge gakugwako yonna gy'oli eyo, engalo ya Katonda esumula era ewonya yeegatta wamu naawe okukusumulula, okukuwonya yonna gy'oli eyo, mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, gy'oli yonna eyo akusisinkana. Oyo Katonda wa Isirayiri, yeebazibwe nnyo. Katonda wa Uganda, Katonda w'ensozi, Katonda w'ebiwonvu, Katonda w'emiseetwe, yeebazibwe nnyo. Kabaka w'abakabaka, Mukama w'abaami, yeebazibwe nnyo. Katonda omwesigwa, atalimba, alabirira ekigambo kye n'ebisuubizo bye byonna n'abituukiriza eri ffenna abamunoonya, abamwagala, abamusuubira, abamwesiga. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe, nannyini kisa, nannyini kusaasira, oyo yatuyitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo Yesu. Yeebazibwe nnyo Jehova Rafa, omuwonya w'endwadde zaffe zonna. Buli kirwadde kyonna kituuma erinnya kye baakuwaako lipooti y'abasawo, ekyo kiwe Yesu agenda kukuwonya. Nze mulabyeko ng'atuyamba, mulabyeko ng'atusumulula, n'atuyamba awatali ayamba. Oyo Mukama waffe Yesu Kristo, mwesigisa obulamu bwo, endwadde zonna zimuwe. Jehova Rafa, omuwonya w'endwadde zaffe zonna. Yeebazibwe oyo Katonda alokola mu muliro. Oyo eyanunula n'alokola Shadrach, Meshach n'Abedunego n'abajja mu muliro. Yeebazibwe nti naawe agenda kununula, ffenna agenda kutununula, atulokole ng'atujja mu muliro gwe tuyitamu. Yeebazibwe oyo eyawonya Danyeri mu bunnya obw'empologoma n'ataziganya kumulya. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe. Yeebazibwe nnyo ejjinja ery'obutuukirivu, ejjinja ery'obulokozi, olwazi lwaffe kwe tuyimiridde, kwe twekutte. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe. Oyo buyambi bwaffe, atulwanira entalo, nannyini magye, Saabajaasi, nannyini magye gonna. Katonda waffe yagakulira. Yeebazibwe nnyo oyo Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yeebazibwe nnyo ssanyu lyaffe. Yeebazibwe nnyo mukwano gwaffe. Oyo eyatwagala nga tataddeewo kakwakkulizo konna. Yalina okwagala okutasosola. Tasosola mu mawanga, tasosola mu bantu, tasosola mu kikula ky'abantu. Kasita tujja gy'ali, ffenna tulabira wamu ng'abaana. Yeebazibwe oyo eyatutondera mu kifaananyi kye, ne tubulako katono okufaanana bamalayika. Yeebazibwe nnyo Katonda eyatwagala bw'atyo. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza ye yekka abeera omulamu, nnyini ggulu, oyo yatonda eggulu n'ensi. Haleluya! Amiina, amiina. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe oyo mukutula njegere, oyo eyatwagala nga tetusaanidde kisa ate kumalirira, n'owaguza n'oyingira eno ewa Yesu, n'omuwa obulamu bwo, n'omwesiga. Katonda waffe oyo bwe tumwesiga, tewali kisinga Katonda waffe maanyi. Ye nannyini maanyi, ye nannyini buyinza, ye muyinza w'ebintu byonna, byonna abisobola. Ffe tulina kweyongera kukula mu kukkiriza, mu kumwesiga, n'okunoonya amazima ge, amazima g'ekigambo kya Katonda. Googera ki eri obulamu bwaffe? Bwe tumwesiga, agajegera agakutula, endwadde aziwonya, atununula ng'atujja mu bulumi, mu kukaaba, amaziga n'agasangula. Ye Katonda waffe atutikkula emigugu gyonna, okuggyako gy'oweesigaliza n'otagimuwa, naye emigugu gyonna gye tumuwadde
atusumulula ffe ne tubeera baddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya, Amen. Kale bikula wamu nange Bayibulyo tugende butereevu mu kigambo kya Katonda. Leero nga tutandikidde mu kitabo ky'Engero, Engero essula ya 18 olunyiriri olw'10. Engero essula ya 18 olunyiriri lwa 10. The book of Proverbs chapter 18 verse 10. Nzikiriza ng'omaze okubikula Bayibulyo, ng'omaze okutuukawo nange nno mmaze okubikula Bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda. Ntegeeza Bayibuli yange eno eyawandiikibwa era nevuunulibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda, olulimi Oluganda. Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bweti mu kitabo kino eky'Engero essula ya 18 olunyiriri lwa 10. Erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Haleluya, Amen. erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi. Yeebazibwa oyo eyatuwa erinnya lye n'atuwa olukusa okusabiranga mu linnya lye byonna bye twetaaga. Tuddukira mu linnya eryo, erinnya lye erituwa ebintu. Bwe tulisabiramu, toyina bw'olisabiramu nga tomukkirizanga. Toyina bw'oddukira mu Yesu nga tali mu ggwe. Kali mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, gwali mu kifo kino naawe gwe Katonda gwatuusizzaako enjiri eno. Bw'oba oyagala obeere mirembe, ng'ebikulumba ne bwe bikulumba bitya nga naye gwe oliko obukuumi bwa Katonda, ddukira ewa Yesu, ddukira mu Yesu omuwe obulamu bwo, gulawo oluggi lw'omutima gwo. Yesu ayingire naawe oyingire mu ye, olokoke. Alokola era awonya. Wulira ekyawandiikibwa kitugambye nti erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, kigo ky'amaanyi. Omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Gw'oddukira wa? Emirembe gyaffe giri mu Yesu. Y'ayina emirembe, y'ayina emirembe. Ensi erina obuyinike, ensi ejjudde obulumi, ejjudde abantu abaleeta ebinyiizo gye tuli, abatuleetera ennaku, abatwesittaza, abakola buli ffujjo. Ensi ejjudde ekibi, ejjudde obuseegu. Naye gwakkiriza Yesu, oddukira mu Yesu n'oba mirembe. Byonna ebiriwo mu nsi ensangi zino ekibituwonya kuddukira mu Yesu n'abeera nga ye mulokozi waffe. Gwe omwana asoma, ddukira mu Yesu, yingira mu Yesu naye ayingire mu ggwe. Omwoyo omutukuvu bw'oddukira mu Yesu n'omuwa obulamu bwo, omwoyo omutukuvu oba omaze okumwaniriza mu bulamu bwo nga mwakolera, ng'ofuukidde ddala tempo ey'omwoyo omutukuvu, yeekaalu ey'omwoyo omutukuvu. Kasita ofuuka yeekaalu y'omwoyo omutukuvu, oteekebwako ekigo, oteekebwako obukuumi. Omukono gwa Mukama gubeera ku ffe, gutubeerako. Oba oli mugagga, oba oli kiki, kyonna ky'oli, kyonna ky'oli, oba oli munene, oba oli mutono, ddukira ewa Yesu. Byonna ebibadde bikumazeeko emirembe bibadde byagikumalako lwakuba toyingiriranga ddala mu Yesu kuggwerayo. Obugere bubadde bukyali bweru. Naye ekyawandiikibwa kitugambye nti erinnya lya Mukama, Ngero 18 olw'10, erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Tuddukire ewa Yesu, tuyingire mu Yesu ate tuggwereyo, tuleme kubeera obugere obumu butambulira mu bikolwa eby'ensi ate eno bw'ojjako mu kkanisa. Gwerayo mu Yesu, tuleke ebikolwa byonna eby'omubiri.
tubale embala ya Mukama waffe Yesu Kristo abeere mu ffe naffe tubeere mu ye. Omwoyo omutukuvu akolere mu ffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twesige Mukama, tumwagale. Ensi erimu amaanyi gaayo, amaanyi g'ensi galeme okututwala. Ffe tusigale nga tuwangula, tusigale nga tulwana. Naye jjukira, tewali bw'olwana n'owangula ng'oli wekka. Tosobola kuwangula n'owangula eby'ensi eno. Oteekwa kuba ng'oddukidde mu Yesu, n'akuteekako ekigo, n'akuteekako obukuumi. Ejje lyonna ery'eggulu libeera ku ggwe, kubanga Katonda waffe ye nannyini magye, ye nannyini maanyi, nannyini buyinza. Elohim, El Shaddai, Adonai, mu maanyi ge gali agayitibwa Dunamis, gonna gabeera ku ggwe. Amaanyi ga Katonda, obukuumi bwa Katonda bwonna bubeera ku ffe nga tuddukidde gy'ali. Naye bw'obeera mu nsi n'ensi erimu amaanyi gaayo, ejja kukusika ate omalirize ng'amaanyi agali mu nsi go gakutwala mu kuzikirira. Wulira, Bayibuli yange eno eya King James Version egamba bweti, the book of Proverbs chapter 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe. Oyagala okubeera safe mu bitambula mu nsi, mu ffujjo lyonna eriri mu nsi, mu buseegu bwonna obuli mu nsi, ddukira mu Yesu. Yesu yakulokola okuva mu bisiyaga, yakulokola okuva mu bwenzi, yakulokola okuva mu ttamiiro, mu kunywa enjaga, yakulokola okujja mu kapapula, okukujja mu betingi, okukujja mu buli bikolwa byonna eby'omubiri. Yesu ono byonna ebitunafuya tubiwangula nga tuli mu Yesu, kubanga amaanyi ge gaba gakolera mu ffe okutuwanguza ebikolwa byonna eby'omubiri ne tubiwangula. Abalabe ne tubawangula, ne tubalinnya ku nfeete, ne tubateeka wansi w'ebigere byaffe mu linnya lya Yesu. Lwaki? Yokaana atugamba bw'ati. Bikula nange Bayibuli yo, ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ya 4 olunyiriri olwokuna. 1 John 4:4 woba obikula. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ya 4 olunyiriri olwokuna. Ulira, lwo lugamba bwe luti, mwe muli ba Katonda, baluwa aba Katonda abayingidde mu Yesu, erinnya liri ne balikkiriza. Abakkiriza Yesu era abayatula Yesu nti ye Mukama, bonna abakkiriza Yesu bafuuka baana ba Katonda. Okiwulidde? Bayibuli egambye, ebbaluwa ya Yokaana esooka essula 4 olunyiriri lwa 4, nti mwe muli ba Katonda abaana abato era mwabawangula, kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi, ali mu ffe. Bwe tukkiriza Yesu n'ayingira mu ffe, naffe ne tuyingira mu ye, ali mu ffe w'amaanyi. Omwoyo omutukuvu akolera mu ffe w'amaanyi okusinga amaanyi gonna aga Sitaani agakolera mu nsi. So erinnya lya Mukama lino lye tuddukiramu. Byonna ebitambula mu nsi, obuseegu obwonoonefu bwonna obuli mu nsi, ffe ekitulokola kwe kubeera mu Yesu, omwoyo omutukuvu ng'ali mu ffe. Abaana abato, abakulu, abakadde, abavubuka, abaana ab'obuwala, ab'obulenzi, abasajja n'abakazi, ab'oluganda mu Kristo, tuddukire mu Yesu. Bayibuli etugambye, ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ya 4 olwokuna, mwe muli ba Katonda abakkiriza Yesu ffenna. Bw'ozaalibwa omulundi ogwokubiri n'okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, oba omaze okufuuka omwana wa Katonda, n'ofuuka ekitonde ekijja.
kkiriza Yesu akufuula ekitonde ekijja, mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Ebintu nga byekanama, nga byekanamye, nga biringa ebizibu, tuddukira wa Yesu. Ensonga ne tuziwa Yesu. Ye mirembe gyaffe, Jehova Shalom, mirembe gyaffe, tuddukira gy'ali n'atuwa emirembe n'abituyisaamu byonna. Mu nsi eno ejjudde ekibi, ejjudde obuseegu, ababi nga beeyongera, ekibi nga kyongera okusimba amakanda, bannabbi ab'obulimba nga beeyongera. Ffe tuddukire ewa Yesu. Byonna bye twetaaga biri mu linnya lya Yesu, abirina Mukama waffe Yesu Kristo. Wulira 1 John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Satan yali mu nsi, naye ffe Omwoyo Omutukuvu bwe tuyingira mu Yesu, Omwoyo Omutukuvu yabeera mu ffe. Lwe tukkiriza bappa, lw'okkiriza oba omubiri gwo gufuuse yeekaalu ey'Omwoyo Omutukuvu, ng'ofuuse mwana wa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. You are of God. Tuli ba Katonda, tuli baana ba Katonda ffenna abakkiriza Yesu. And have overcome them. Toyina bwo overcominga nga toli mu Yesu. Byonna ebiri mu nsi eyo gye tukolera, gye tutambulira, abaana baffe gye basomera, byonna tubiwangulira mu Yesu. Abaana tubateeke mu Yesu, tubawe Mukama. Emirimu gyaffe tugiteeke mu Yesu. Eryo ly'erinnya lye tuddukiramu ne tuwangula byonna ebiri mu nsi. Wulira, mwe muli ba Katonda, abaana abato, era mwabawangula, abalabe twabawangula dda. Bwe tubeera mu Yesu, abalabe bonna tubawangula nga tuli mu Yesu. Nga tuli mu Yesu tuli bawanguzi. Eyo embeera tekusobola mwannyinaze, tekusobola musajja gwe ng'oli mu Yesu. Kati tukkirize Yesu, tuyingire mu Yesu, obulamu tubuwe Yesu, twekwate Yesu, y'alimu byonna bye twetaaga. Obuwanguzi bwaffe buli ne Mukama waffe Yesu Kristo. Obuwanguzi bwaffe bwonna buli mu Yesu, buli mu Yesu. Twesige Mukama, obulamu tubuwe Yesu, tutambulire mu Yesu, yatuwonya. Obunafu bwonna obubadde butulumba, wabaawo nze lwe mba ng'awuliranga aseebengerera, naye ne nkoola Yesu, n'endwadde n'azitwala, obunafu n'abutwala, n'awonya. Tuddukire ewa Yesu, tuddukire mu Yesu. Ye bulokozi bwaffe, ye muyinza w'ebintu byonna. Abalabe twabawangula dda nga tuli mu Yesu. Nga tuli mu Yesu, abalabe baffe bali wansi wa bigere byaffe. Era naawe abadde yeefuula omulabe, embeera yonna ebadde yeefuula mulabe waffe, yonna tugiwangudde, tugiwangulira mu Yesu. Oba eri ku mulimu, oba eri mu maka gye tusula, oba eri ku ssomero, oba eri ku nguudo ze tutambulirako, mu bidduka bye tutambuliramu, oba eri mu bbanga, oba eri wansi, yonna gy'eri tugiwangula muri Yesu. Wulira, ekyawandiikibwa kitugambye, mwe muli ba Katonda, abaana abato, era mwabawangula, kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Ali mu ffe ye Mukama waffe Yesu Kristo, ye Mwoyo Omutukuvu, ali mu ffe w'amaanyi okusinga kano akagwagwa ka devu, ka sitaani n'abakaweereza ba agents baako, abafuuwa emmindi, amannyo gonna ne gagegera, bonna amannyo ne gabasiriira.
Mukama waffe byonna ebyabisinga amaanyi. Teri ddogo eri Isirayiri kasita obeera mu Yesu, eddogo olisinga amaanyi. Bano abavumi, abanyooma, abajerega, abatassaamu muntu yenna kitiibwa, tubasinga amaanyi nga tuli mu Yesu. Era batukwatibwa obujja. Kati ffe tweyongereyo buziba, tweyongere mu Yesu waffe, tumwagale, tumulemereko, tetuganya mbeera yonna okutusuuza ekyo kye twakkiriza, kubanga buli mbeera yonna etwaŋŋanga Mukama waffe yagiwangula. Bayibuli egamba etya mu kitabo ky'Abefeso, Abefeso essula ya 3:2. The book of Ephesians chapter 3 verse 20. Abefeso essula ya 3:2. Eyange eno ey'Oluganda egamba bweti nti kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Amaanyi agakolera mu ffe maanyi ga Mwoyo Mutukuvu, maanyi ga Katonda, maanyi ga Yesu ge gakolera mu ffe. Akola n'asukka abalogo, n'asukka kano ka sitaani. Fe ali mu ffe w'amaanyi okusinga sitaani, ayinza nnyo okukola. Ephesians chapter 3 verse 20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. According to the power that works in us. Ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe, maanyi ga Mwoyo, si ga fuudu, si ga mmere. Bw'oba oyagala owangule noonya Mukama, weeweeyo eri Mukama. Buli mbeera yonna tujaŋŋanga, tetwesibaako bizibu, mitawaana, okweraliikirira kwonna tukuwe Yesu. Ayinza nnyo. Oba onafuyizza nnyo Katonda waffe ng'ate ogamba nti oli mu Yesu, musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, ono ayinza okukola more than we ask for, more than we think about, more than our budget. Akola. Mwanirize, weetikkula emigugu, weetikkula emigugu ogimuwe, weetikkula obuyinike, byonna by'obadde weeraliikirira, ebibadde bikutiisa, eyo gy'ozimba, gye wagula ettaka, gye watandika bizinensi, eyo mu maka, mu bufumbo, byetikkule, biwe Yesu. Ebyo ebibadde bikulumba, ebikujjira mu birooto, nunula omwoyo gwo. Nsaba Katonda waffe, Mukama waffe Yesu Kristo, engalo ye esumula era ewonya, ekusisinkane yonna gy'oli, anunule emmeeme eyo n'omwoyo gwo yonna gye gubadde gwawambirwa, gye babadde bakusibira. Nsikayo omwoyo gwo, nsikayo emmeeme eyo, ekomewo ewa Yesu. Omwoyo gwo gujje ewa Yesu, mu linnya lya Yesu obeere mirembe. Mukazi gwe, musajja gwe, oba baakufumbiza misambwa, majini, nga waliwo ebyakuwasa mukazi gwe, nga waliwo ebyakufumbirwa musajja gwe, ebyo ebikujjira mu birooto, ebikujjira mu buliwo, ebibadde bikozesa, ebibadde bikutuulako, ebikwebakako, byonna ebyo amaanyi gonna ag'ekizikiza, nze nyimiridde mu buyinza, mu maanyi ne mafuta ag'Omwoyo Omutukuvu agampeebwa Mukama wange Yesu Kristo, okusumulula omuliro gwa Katonda gwokye ebyo byonna ebibadde bikumazeeko emirembe, endwadde, obuyinike, obulumi obukutuula mu kifuba, obukutuula ku mugongo, mu magulu agaluma, amagumba agaluma, omutwe
ebiguluma ebituula mu lubuto eyo mu nseke engalo ya Katonda esumulula era ewonya. Yegatta wamu naawe mukazi gwe musajja gwe obeere mirembe. Nangiridde emirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo gifuge mu bulamu bwo musajja gwe mukazi gwe yonna gy'oli eyo. Yesu yalimu emirembe gyaffe lyeddagala lyaffe. Jehova Rafa omuwonya w'endwadde zaffe zonna. Emiggo egyamukubwa gye gituwonya. Naawe akusisinkana olwaleero akusumulula akutaasa akuyamba akuggyayo mu busibe yonna gy'obadde wasibirwa agajegera agakutula. Ye muyinza w'ebintu byonna naawe akuyinza. Bajeti yo gimuwe embalirirayo yonna giwe Yesu. Project proposals zo okwolesebwa kw'olina ebirooto by'olina biwe Yesu. Yeyekka yayinza agenda kukugabirira. Vaayo mu kutya mu kweraliikirira. Teweetikka migugu teweetikka mitawaana. Togisobola togiyinza mwannyinaze musajja gwe mwana gwe ow'obuwala mwana gwe ow'obulenzi. Emigugu gyonna tugyetikule tugiwe Yesu. Ye muyinza w'ebintu byonna. Haleluya. Amen. Abefeso essula ya 3 olunyiriri olwabiri lugambye nti kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba. Ayinza God Almighty Elohim. Ago gonna amannya gategeeza nti ye nannyini buyinza nantameggwa omuyinza w'ebintu byonna. El Shaddai Adonai Yahweh ye Katonda waffe. Jehova ye Katonda waffe. Ye maanyi gaffe. Ayinza asobola obusobozi bwonna bulina okutugaggawaza okutuwonya okutusumulula okutuwa essanyu. Tumwesige tumunoonye tunoonye ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Toyina bw'obitegeera nga tosoma Bayibuli nga tosoma byawandiikibwa. Amazima agali mu kigambo kya Katonda bwe gatubikkulirwa ne tugategeera ne tugatambuliramu, Katonda waffe agenda tuwa byonna bye tusaba, byonna bye tulowoozaako agenda kubituwa. Ekyawandiikibwa kitugambye nti kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza. Asukkuluma ebirowoozo byaffe. Okulowooza kwa Katonda si kwe kw'abaana b'abantu. Tumwesige. Akola okusukkuluma bajeti zaffe, akola okusukkuluma bye tulowooza bye tusuubira. Oyo Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna. Nti kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Aweebwe ng'ekitiibwa mu kkanisa ne mu Kristo Yesu okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kibeere bwe kityo nga gwe tuddiza ekitiibwa n'ettendo obulamu bwaffe bwonna nga twesiga Yesu. Oyo yeetikka ebikoligo byaffe byonna ku musaalaba e Gologoosa n'atufiiririra ng'ayagala ffe tubeere mirembe. Yayavuwazibwa nga mugagga. Bwe yajja wano ku nsi n'ayavuwazibwa obugagga bwe bwonna bubeere bwaffe. Yakubibwa n'atulugunyizibwa ffe tubeere mirembe. Kati tuyingire mu ye, tuyingire mu Yesu. Labanga omutima gwo guwewuse, nga obwongo bwo buwewuse, omutima gwo nga guwewuse, tokyayina byotya, tokyayina bye weeraliikirira. Byonna oyiwe Yesu. Biwe Yesu. Tubimuwe bannyinaze. Mikwano gyange tusanyukire mu Katonda waffe. Twayize nti buli lwe tubeera abanyiikaavu nga tetusanyuka tuba twesibye ffe ffennyini. Ffe twereetako obusibe ne Sitaani n'atandikirawo okwongera otukaliga okutusiba agajegerege.
naye ffe tufaanane mukama waffe Yesu Kristo embala ye, tumufaanane, tumwagale, tutambule nga bw'atwagala, tubale ebibala eby'omwoyo omutukuvu, tumusanyukire. Bayibuli etugamba era sanyukira Mukama, naye anaakuwa omutima gwo bye gusaba, bye gwetaaga. Katolina bw'omusanyukira ng'oli bweru, nga toli mu ye. Tuyingire mu ye, tumusanyukire, tumukkirize. Bwe tuddukira gy'ali tubeera mirembe eri byonna ebitambula mu nsi. Yatutaasa emize, yatusumulula okutujja mu ndwadde, mu mize, mu busibe bwonna obwa buli ngeri, mu bisiraani, mu bipali, mu butafumbirwa, mu butawasa, mu butasoma, mu butamaliriza mirimu gye tuba tutandise. Bwe tubeera mu Yesu, byonna omuyinza w'ebintu byonna abiyinza okubikolako. Haleluya, Amen. oli eyo mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, mukwano gwange, muganda wange, ng'oyagala okubeera emirembe, obulamu buwe Yesu. Ddukira ewa Yesu akuteekeko obukuumi, akuteekeko ekigo kye, obeere mu Yesu naye abeere mu ggwe, yonna gy'oli eyo. Kkiriza weetwalire Yesu okubeera omulokozi wo. Gwali mu kifo kino naawe awulira enjiri eno, yonna gyekusanga, gyekutuukiddeko. Bw'oba oyagala okubeera emirembe n'okuwona emitawaana gy'ensi eno, oddukira wa Yesu n'omuwa obulamu bwo. Gulawo oluggi lw'omutima gwo, omuganye ayingire, naawe oyingire mu ye. Kaliwanika emikono gyo mu bbanga ng'akabonero akalaga nti you've surrendered all unto God. Byonna obiwaddeyo ewa Yesu. Oyatule wamu naffe ebigambo bino, yonna gy'oli eyo. Gamba nti ayi Yesu, Ayi Yesu, olwaleero nze Prince Kateregga James nze Kateregga James, nsazeewo okwetwalira obutuukirivu, nsazeewo okwetwalira obutuukirivu, nga neenenya ebikolwa byange byonna nga neenenya ebikolwa byange byonna ebitali bya butuukirivu, ebitali bya butuukirivu, bye nakola, bye nakola, bye bankolera, bye bankolera, ne bye mbadde nteekateeka okukola, ne bye mbadde nteekateeka okukola. byonna mbyenenya olwaleero mu linnya lya Yesu. Byonna mbyenenya olwaleero mu linnya lya Yesu. Nsonyiwa Kitange, Sonyiwa Kitange, njatula n'akamwa kange njatula n'akamwa kange, nga sikakiddwa nga sikakiddwa, era nga siwaliriziddwa, era nga siwaliriziddwa, nti ndokose, tindogose, nzikiriza Yesu nzikiriza Yesu okubeera omulokozi wange, okubeera omulokozi wange, era Mukama wange Yesu Kristo, era Mukama wange Yesu Kristo, nkwegayiridde, nkwegayiridde, nunula mu ndagaano zonna nunula mu ndagaano zonna ezitali za bwakatonda ezitali za bwakatonda ze neekolera, ze neekolera, ze bankolera, ze bankolera, ze bannyingizaamu nga sitegedde. ze bannyingizaamu nga sitekedde. Olwaleero Olwaleero zonna nzisazaamu zonna nzisazaamu n'omusaayi gwa Yesu, n'omusaayi gwa Yesu, era nzeekutulako, era nzeekutulako, nzeegaana mu linnya erya Yesu, nzeegaana mu linnya erya Yesu, nsaasira Kitange, nsaasira Kitange, nkuwa omutima gwange, nkuwa omutima gwange, nkuwa emmeeme yange, nkuwa emmeeme yange, nkuwa ebirowoozo byange, nkuwa ebirowoozo byange, nkuwa omwoyo gwange, nkuwa omwoyo gwange, nkuwa obulamu bwange bwonna, nkuwa obulamu bwange bwonna, gw'oba ofuga mu nze, gw'oba ofuga mu nze, ofuge n'ebyange byonna. ofuge n'ebyange byonna. Nkwewadde Yesu, Nkwewadde Yesu, nfuula ky'oyagala nfuuke, fuula ky'oyagala nfuuke, nfuula ky'oyagala mbeere, fuula ky'oyagala mbeere, nzikiriza nga wafiirira nze, zikiriza nga wafiirira nze, bwe wafa n'ozuukira mu bafu, we wafa n'ozuukira mu bafu, n'owangula amagombe
n'owangula amagombe. Wali owangulira nze. Wali owangulira nze. Nkwegayiridde Mukama olwaleero. Nkwegayiridde Mukama olwaleero. Mpa nange ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Mpa nange ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Nange mbala ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Nange mbala ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Nfuula kitonde kijja. Fuula kitonde kijja. Mu linnya erya Yesu. Mu linnya erya Yesu. Amannya gange. Amannya gange. Nze Prince Kateregga James. Nze Kizi Jesse. Nkwegayiridde Mukama. Nkwegayiridde Mukama. Nsaba ogajje mu kitabo eky'okufa. Nsaba ogajje mu kitabo eky'okufa. Eky'abajeemu. Eky'abajeemu. Eky'abakolimire. Eky'abakolimire. Eky'ab'amalala. Eky'ab'amalala. Aganga amannya. Aganga amannya. Nsaba ogawandiike n'omusaayi gwo. Nsaba ogawandiike n'omusaayi gwo. Mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Mu kitabo kye eky'obulamu n'omukisa. Mu kitabo kye eky'obulamu n'omukisa. Eyo amannya gange gye gaba gawandiikibwa. Eyo amannya gange gye gaba gawandiikibwa. Mu linnya erya Yesu. Mu linnya erya Yesu. Amannya gange. Amannya gange. Nsaba gaggyibwe mu bafa nga bakyali bato. Nsaba gaggyibwe mu bafa nga bakyali bato. Gawandiikibwe mu kuwangaala. Gawandiikibwe mu kuwangaala. Nange mpangaale nga jjajjaffe Ibulayimu. Nange mpangaale nga jjajjaffe Ibulayimu. Nga mpezezza emyaka mingi nnyo. Nga mpezezza emyaka mingi nnyo. Egy'omugaso. Egy'omugaso. Nga ngasizza ekkanisa. Nga ngasizza ekkanisa. N'omubiri gwa Kristo gwonna. N'omubiri gwa Kristo gwonna. Amannya gange. Amannya gange. Nsaba gaggyibwe mu bisiraani. Nsaba gaggyibwe mu bisiraani. Gaggyibwe mu busibe. Gaggyibwe mu busibe. Gaggyibwe mu bwavu. Gaggyibwe mu bwavu. Gaggyibwe mu mabanja. Gaggyibwe mu mabanja. Gawandiikibwe mu bugagga. Gawandiikibwe mu bugagga. Gawandiikibwe mu babiliyoniyazi. Gawandiikibwe mu babiliyoniyazi. Gawandiikibwe mu batriliyoniyazi. Gawandiikibwe mu batriliyoniyazi. Gawandiikibwe mu ba investors. Gawandiikibwe mu ba investors. Amannya gange. Amannya gange. Nsaba gaggyibwe mu bupangisa obwa buli ngeri. Nsaba gaggyibwe mu bupangisa obwa buli ngeri. Gawandiikibwe mu ba landlords. Gawandiikibwe mu ba landlords. Bannannyini bugagga. Bannannyini bugagga. Bannannyini bidduka. Bannannyini bidduka. Bannannyini bizimbe. Bannannyini bizimbe. Bannannyini mayumba. Bannannyini mayumba. Bannannyini ttaka. Bannannyini ttaka. Eyo amannya gange gye gaba gawandiikibwa. Eyo amannya gange gye gaba gawandiikibwa. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Gawandiikibwe mu batuukirivu bo bonna. Gawandiikibwe mu batuukirivu bo bonna. Mu linnya erya Yesu. Mu linnya erya Yesu. Nze ŋŋenda mu ggulu. Nze ŋŋenda mu ggulu. Neegaana Sitaani. Neegaana Sitaani. N'ebikolwa bye byonna. N'ebikolwa bye byonna. Ndi mulokole. Ndi mulokole. Ndokose. Ndokose. I am born again. I am born again. Gwe Sitaani. Gwe Sitaani. N'emizimu gyo. N'emizimu gyo. Ne dayimooni zo. Ne dayimondi zo. N'abakuweereza. N'abakuweereza. Temukyanninako buyinza. Temukyanninako buyinza. Ndi mwana wa Katonda kati. Ndi mwana wa Katonda kati. Ŋŋenda mu ggulu. Ŋŋenda mu ggulu. Ndi musika. Ndi musika. Wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Nzaaliddwa omulundi ogwokubiri. Nzaaliddwa omulundi ogwokubiri. Mu Kristo Yesu. Mu Kristo Yesu. Kyenva naaba n'omusaayi gwo. Kyenva naaba n'omusaayi gwo. Okuva ku bwezinge bw'enviiri zange. Okuva ku bwezinge bw'enviiri zange. Munda ne kungulu. Munda ne kungulu. Naaba nzenna mu musaayi gwo. Naaba nzenna n'omusaayi gwo. N'ebyange byonna. N'ebyange byonna. Mbinaaza n'omusaayi gwo. Mbinaaza n'omusaayi. Mu linnya erya Yesu. Mu linnya erya Yesu. Amiina. Amiina. Weebale Mukama. Weebale Mukama. Weebale okundokola. Weebale okundokola. Weebale okunfuula omwana wo. Weebale okunfuula omwana wo. Amiina. Amiina. Ng'oyatudde ebigambo ebyo kati oli mulokole. Oli omu ku ffe.
era bw'oba obulamu obadde ng'obutambuliza ku irizi bakuwaayo ensiriba oyinayo akati ke wajja mu balogo bannabbi ab'obulimba agawetaweta ago ng'okimanyidde ddala nti oguweta gw'oyambala si gwa bufumbo wafumbirwa mizimu misambwa gye gibadde gikutambulirako gye gikufiiriza nga bulingi ago agakomo g'abalubaale binekiresi ebyo ebitategeerekeka byonna ebyo oyinayo obubugo bw'otambula nabwo mu kasawoko byoteeka emitwetwe wansi w'ekitanda ng'oyinayo ebigali ebibba ebyabalongo ebyo byonna nga wazimba n'essabo obadde otambulira mu bujeemu ng'oli omu ku abo ababadde bagenda mu geyeena naye kati koolokose ebyo byonna biweeyo byokebwe noonya ekkanisa ey'abalokole gye babuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda gye babuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga tebekkiranya na kibi tebawolereza kibi nga baatuza abalokoka nga bawagira obufumbo obutukuvu ng'omusajja awasa musajja nga n'omukazi afumbirwa musajja ate omu mu bufumbo obuweesa Katonda waffe ekitiibwa mu bufumbo obutukuvu ng'era mu kkanisa eyo abaweereza baayo bonna abatume bannabbi abasumba abakadde b'ekkanisa abasomesa ab'ekigambo ababuulizi b'enjiri abaweereza bonna mu kkanisa nga bali mu bufumbo obutukuvu obutali bwa kawundo kakubye eddirisa bali mu bufumbo obuweesa Katonda waffe ekitiibwa eyo ye kkanisa entuufu ginoonyereze tambula onoonyereza oyina omutwe bw'ogituukamu n'onoonyereza n'osangayo nga bekkiranya n'ekibi nga bali mu bwenzi eyo giddukemu tebagikulaamirizaako noonya endala paka lw'onoozuula ekkanisa entuufu mu mulembe guno weeziri ze bazimbye ezeefaanaanyiriza ekkanisa naye nga mpukuza abanyazi mpukuza abwenzi babbira mu linnya lya Yesu kati noonya ekkanisa entuufu ku mulirwano oba awaddako weeteekemu transipooti ky'ofunye kya muwendo nnyo bw'oyingiza Yesu Kristo mu bulamu bwo asinga byonna ebiri mu nsi eno bw'ozuula ekkanisa eyo byonna biri by'obadde otambulizaako obulamu bye baakulimba nabyo biweeyo byokebwe yaniriza abasumba ewuwo oba bitwaleyo ku kkanisa byokebwe tojja kufa wali walimbibwa bulimbibwa basumba bagenda kuteekako emikono bakusabire bakusiige n'amafuta bakulangiryeko omukisa gwa Katonda obugagga bwa Katonda mu linnya lya Yesu. Haleluya, amen. Nzikiriza ng'olina essaala eri ku mutima gwo mukazi gwe musajja gwe naawe alokose naawe azizza obujja endagaano yo mu Mukama waffe Yesu Kristo kati oli kitonde kijja tuli bitonde bijja mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo mu bwakabaka bwa Katonda tuli bawanguzi n'okukirawo kati sabasaba olinayo eddakiika okuteeka ensonga yo mu maaso ga Mukama olinayo eddakiika okwetikkula emigugu gyonna n'ogiwa Yesu sabasaba mwannyinaze sabasaba musajja gwe mwana gwe ow'obuwala mwana gwe ow'obulenzi gwali mu kifo kino naawe gwe Katonda gwaganyizza okuwulira enjiri eno gwatuusizzaako enjiri eno mu ggwanga lyonna ly'olimu mu kibuga kyonna ky'olimu mu kyalo kyonna ky'olimu saba muyite Yesu olwaleero mwanirize ewuweeyo mwanirize afuge muwe obulamu bw'omwannyinaze musajja gwe mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi mwanirize mu mirimu gyo mwanirize mu bufumbo bwo mwanirize mu makaago mwanirize mu baana bo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda Kitaffe Katonda Omwana tuwaayo amafuta gaffe gano tugawaayo gy'oli amafuta gano nga tugenda okugateeka ku mitwe gy'abaana bonna abaddayo mu ssomero n'abasajja n'abakazi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abakuŋŋaanye naffe Mukama
amafuta gano tugakuwa tugaleeta gy'oli Mukama ogatukuze. Amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu tugaaniriza geegatte wamu n'amafuta gaffe gano mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omukono gwo gwegatte mafuta gano naffe tugatadde mu mukono gwo Mukama ogatukuze ogawa omukisa. Amaanyi go agakutula ebikoligo agasumula era agawonya geegatte n'amafuta gaffe gano mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tugakuwadde Mukama gasumulule era gazuukize byonna ebibadde byafa muffe byonna bikutuke bive ku bulamu bwaffe enjegere zikutuke endwadde ziwone Mukama oleeta amagezi muffe okutegeera okweggulu okw'obwakabaka bwa Katonda omukisa gwaffe tulangiridde Mukama nga tusiiga amafuta fe otufuule batutumu otuwe erinnya enzigi zituggukirewo olw'okusiiga amafuta gano tugakuwadde Mukama ogakozese ku bulamu bwaffe ne ku byaffe byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwe tusabidde amiina. Amafuta nga gazze ku bulamu bwo gasabiremu. Siiga awali ekirwadde, siiga awali obulumi, siiga ku mutwe gwo mu linnya lya Yesu. Baako by'olangirira, langirira obuwanguzi mu linnya lya Yesu. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda ffe Omwoyo Omutukuvu, abaana baffe bonna abali ku ssomero n'abaddayo abateekateeka okuddayo bonna tubayimusa mikono gyo tubawaayo gy'oli. Kyawandiikibwa Yesaya 65:23 akatundu bba ti ffe tetulizaala baana bakulaba nnaku. Mukama nkwegayiridde ojjewo ennaku n'obuyinike n'obusibe bwonna obubadde butambulya ku baana baffe. Abaana baffe tubakoowolera omusaayi gwa Yesu, tubawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Mukazi gwe, musajja gwe, sabira abaana bo, yogera amannya gaabwe ng'ogagamba Mukama. Gagambe Mukama mu linnya lya Yesu. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, ndeeta Timothy McDonald Kateregga Junior muyimusa mikono gyo muwaayo gy'oli. Nunula omwoyo gwe emmeeme ye Mukama yonna gyebadde yawambirwa ebibadde byamuwamba mbiragira kati bimute mu linnya lya Yesu. Muwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo, munaaza n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kyonna ekibadde kimutambulyako nkiragira kimute. Mukama nkwegayiridde ndeeta mwannyinaze Beatrice Namirimu yonna gy'ali Mukama. Nunula omwoyo gwe gwonna ekibadde kyamuwamba nsindika amaanyi go agasumula era agawonya era nga ntuma ekigambo kyo eri Beatrice Namirimu. Mukama musisinkane mununule Mukama mu myoyo egyo egibadde gyagala omusuula eddalu. Emyoyo egyo egy'eddalu ngiragira gimute ateebwe obusibe bwonna obadde bumutambulirako. Amaanyi n'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu ago gennyimiridde Mukama nsaba gamugweko kati. Onunule omwoyo gwe, onunule emmeeme ye Mukama. Nsikayo omwoyo gwe gujje eri okulokoka nguteeka mikono gyo Mukama mu linnya lya Yesu. Ndeeta Blessed Trace Enkinzi muyimusa mu mikono gyo mukoowolera omusaayi gwo munaaza n'omusaayi gwo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nangiridde amagezi ku bulamu bw'omwana ono muyitire okuganja. Nangiridde okuganja ku bulamu bwe, nangiridde amagezi agava gy'oli. Obukuumi bwo Mukama bwempise ku baana baffe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, ndeeta Trinity Josephine Nakimbugwe muyimusa mu mikono gyo muwaayo gy'oli mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Byonna ebibadde bimulondoola, ebibadde bimugoberera, mbiragira bimute era bimuveeko. Mulangiriddeko omukisa gwo. Muwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo, munaaza n'omusaayi gwo. Omusaayi gwo gwogera ebirungi gy'ali mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ndeeta Gift Tricks Nakayenga mu maaso go Mukama. Emyoyo gyonna egibadde gimulondoola, ebibadde birwanagana naye, byonna mbiragira bimute enjegere zikutuke okuva ku bulamu bwa Gift Tricks Nakayenga. Muwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo. Saba omusaayi gwo gwogera ebirungi eri omwana ono. Abaana baffe bonna Mukama mbayimusa mikono gyo. Nangiridde obugabirizi obuva gy'oli
Samueli kabaka w'abakabaka kyawandiikibwa Yesaya 5:13 nti abaana baffe bayigirizibwa gwe Mukama Katonda waffe. Gwoba oyigiriza abaana baffe, bayigirize okutambulira mu butuukirivu, bayigirize okusaba, bayigirize Mukama ekkubo ery'obulamu, ekkubo ery'obutuukirivu, bayigirize amakubo go ayi Omwoyo Omutukuvu. Yigiriza abaana baffe, basomese Mukama, baggulirewo enzigi, tuyise obugabirizi mu kusoma kw'abaana baffe. Gwateme ekkubo awatali kkubo n'okola ekigambo ekijja. Nsaba kikolebwe mu kusoma kw'abaana baffe. Obawe omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okuganja, omwoyo w'okumanya. Amaamira abaana baffe, abaana baffe bambaze entiisa yo Mukama, bakutye, bakunoonye, bakwagale. Abaana baffe abagenda ku ssomero, abaddayo edda, abali ku ssomero okuviira ddala ku kindergartens, okuviira ddala ku nursery schools, ku primary schools, secondary schools, tertiary institutions, colleges, universities, yonna gye basomera tubawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo Mukama. Tubalangiryako obukuumi bwo, tubeetoolooza omuliro gwo Mukama, n'amasomero gonna ge basomeramu, amatendekero gonna Mukama tugawonze wansi w'endagaano y'omusaayi gwo. Gwogere ebirungi mu baana baffe ne masomero ago. Abaana baffe bataasa emizimu, bataasa emisambwa eyo gye bakolera zisaddaaka, nga basaddaaka abaana baffe nga baba initiatinga okubayingiza mu myoyo egy'ekizikiza. Ffe tubisazaamu mu linnya lyo Mukama wange Yesu. Nunula omulembe oguddako Mukama, gununule, toguganya kubula Mukama. Nunula abaana baffe, bataasa eri ebisiyaga, bataasa eri ettamiiro, eri ebiragalalagala, bataasa eri enjaga, eri omwenge, eri sigala, eri ebinyumu. Nunula abaana baffe Mukama, ng'obajja mu bulimba, ng'obajja mu buseegu. Nkwegayiridde Mukama, taasa abaana baffe, banunule okuva mu bulogo, okuva mu busamize, banunule Mukama. Nunula emyoyo gy'abaana baffe, tuginunulayo yonna Mukama. Ababadde baawambibwa Mukama, bataasa era obayambe, tuyambire wamu Mukama. Yamba amaka gaffe, yamba obuweereza bwaffe, tusitulire wamu. Ndeeta Eva Kisaakye Kateregga, muwaayo mu mikono gyo Mukama, musisinkane Mukama, omuwonye era omusumulule. Ntuma ekigambo kyo ekisumulula era ekiwonya eri Eva Kisaakye Kateregga. Kwegayiridde Mukama, weeyanjule gy'ali mu bubonero n'ebyamagero, okole ku nsonga ze, ensonga z'okwolesebwa kwe, okw'ekirooto kye Mukama omukulembere. Mulungamye Mukama, w'omukisa emirimu gy'emikono gye, mukubira abalabe be bonna mu linnya lya Yesu, ng'omusitula, ng'omujja mu nfuufu, mu kusekererwa, mu kunyoomebwa, mu kujeregebwa, mu kuvumibwa, mu kuyisibwamu amaaso. Mulangiriddeko okuganja mwannyinaze, yongera okujjukiza Mukama ensonga yeeyo, gimugambe, yongera ogimugamba, yongera ogimutegeeza. Gy'oli yonna ye Katonda agikolako, ye Katonda atusumulula, ye Katonda atusanyusa, atuviiriddeyo okutuyamba, atuviiriddeyo tuggulirawo enzigi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Akola ekigambo ekijja, akikolera abaana baffe, akikola mu projects zaffe ezo ze twatandikako edda, ezibadde zeesiba. Kati Katonda waffe aleese obugabirizi, abazimba, Katonda waffe abagabirira. Ekyo kyogoba, kyoyagala okutuukako, Katonda waffe akikolera, akikukolere mukazi gwe, musajja gwe. Mpisa obugabirizi bwa Katonda gwayagala okusayiningirwa job contract yo, tuyita yonna mu ofiisi ewali ebiwandiiko byo, ewali empapula zo, bakukonsidaringe, ate obeeremu abo abasinga, obeere waggulu mu linnya lya Yesu. Katonda waffe akuteeseza omusaala omulonje mu linnya lya Yesu, kubanga empeera yaffe eva eri Mukama. Gwanoonya omulimu, Katonda waffe akukulembere, akusisinkanye baboosi abalungi. Naawe ali yonna gy'okola, abakolera mu biyumba eyo, mu mayumba gye muli eyo, abakolera mu ziwoofiisi ez'enjawulo, tulangiridde obukuumi bwa Katonda bubabeereko eyo, nga Katonda waffe abalwanirira. Akugye ku ddaala ly'obaddeko, akukuze, agaziye ensalo zaffe Mukama, gw'oba ozigaziya, omukono gwo gubeere wamu naffe. Tujje mu
n'aba abanyomebwa ffe bwe tubeera mu ggwe tubeera b'amaanyi. Mukama ekigambo kyo kyogedde ti gwe oyinza nnyo okukola okusingira ddala ffe bye tusaba bye tulowooza. Kola okusukkuluma bajeti zaffe, project proposals zaffe. Kola Mukama okusukkuluma embalirira zaffe. Sisinkana project proposals zaffe zonna, sisinkana ebirooto byaffe. Okwolesebwa kw'otwesigisizza nakwo Mukama ekigambo kyo kyogera ti ensi yo n'okujjula kwayo n'abantu bonna abali mu nsi eno. Ffenno tukwegayiridde tugatteko abantu abalungi, omuli abaddugavu, omuli abazungu, abo abali mu kuteesaako, abali mu birowoozo byo. Tuteeseze Mukama abantu abalungi, ba vision helpers, ba vision supporters, ba partners in ministry, ba partners in development, ba business partners. Mukama tubayaniriza era tubalangirira, tubasumuludde mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tusaasire era otutaase mu linnya lya Yesu. Kyetuva tuwanika emikono gyaffe ffenna mu bbanga tulangirire era tusabe essaala eri Mukama waffe gye yatuyigiriza okusabanga bulijjo nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala ffe tubikole wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe kitukakatako okusonyiwa bonna abatusobya, abatuwonoona, abatwesittaza, abatumenya omutima, abaleeta ebinyiizo gye tuli. Mukama olwaleero tukwegayiridde twambaze ekisa n'amafuta n'amaanyi go ag'Omwoyo Omutukuvu nga twatula mu linnya lyo nti tubasonyiye bonna abaatwonoona, abaatusobya, abaatulyamu olukwe. Tubasonyiye mu linnya ly'Omukama wange Yesu era tubasumuludde nga naffe eggulu bwe litusumuludde, naffe bonna tubasumuludde mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Totuganya kuwangulibwa bikemo, totutwala mu kukemebwa. Tulokole eri ebikemo byonna ebya Sitaani, tuteekerewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogera eri mu Bakolinsi ekisooka essula ey'ekkumi olw'ekkumi n'essatu nti Katonda waffe oli mwesigwa, totuganyenga okukemebwa okusinganga bwe tuyinza. Tewali kikemo ekijja gye tuli ekitali ky'abantu. Kalino ffe Mukama tukwegayiridde nga tuli mu ggwe tuwangule ebikemu, tuwangule obutego bwa Sitaani, kubanga ye ggwe atta enkwe z'abagerengetanya omubi Sitaani n'abamuweereza n'otobaganya kutuukiriza nkwe zaabwe bo. Naffe tuli mu maaso go olwaleero nga tukwegayirira nga tukusaba ti Mukama tulokole eri omubi Sitaani n'enkwe ze n'emizimu gye n'emmandwa ze ne dayimooni ze. Tulokolere ddala tuyingirire ddala eno mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa kyo Mukama bibyo era binaabanga bibyo emirembe n'emirembe, kubanga gw'obeera bumu gyo leero n'emirembe gyonna. Yaniriza okufuga kwa Katonda waffe kwanirize mu bulamu bwo. Labanga obulamu bwo Yesu yafuga mu baana bo, yafuga mu makaago, mu bufumbo bwo, mu buweereza, mu mirimu gyo, mu mwami wo, mu mukazi wo, nga Yesu yafuga. Langirira ku bugabirizi bwa Katonda, langirira obugagga bwa Katonda n'ebintu Katonda abigaba ebyo by'oba olangirira. Langirira okuwangaala mu linnya lya Yesu, langirira okuzimba, langirira ku byapa by'ettaka ebyo nga biri mu mannya gaffe, ebyo bye tulangirira tubisumuludde. Tuyise enkulaakulana ku ttaka ly'otuwadde Mukama, tuyise kapito okuva gy'oli, ogaziye ensalo zaffe, otuweere ddala omukisa mu mulembe gwaffe guno, fe otusitule tubeere mu abo abawona mu mulembe guno omubi, mu nsi eno ejjudde ekibi. Mukama fe otulokolere ddala mu linnya lya Yesu. Mwebaze mwannyinaze, mwebaze musajja gwe, mwebaze mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, mwebaze nannyini buyinza, nannyini maanyi, mwebaze oyo omulokozi waffe, omuyinza w'ebintu byonna, mwebaze enzigi zatugguliddewo agenda kututambuza amawanga mu maanyi ne mafuta ag'Omwoyo Omutukuvu, ng'ali wamu naffe, ng'akola eby'amaanyi era eby'obuzira mu bulamu bwaffe, ng'atukozesa nga naffe tukola emirimu egy'obwakabaka bwa Katonda.
mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mwebaze mwannyinaze, mwebaze musajja gwe, mwebaze mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Muddize ekitiibwa n'ettendo oyo nannyini buyinza. Weebale Kabaka wa bakabaka. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama okuyita mu linnya ly'Omwana wo omu yekka, Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna ne tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda waffe n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe n'emirembe mu Kristo Yesu. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba yo Ayi Katonda waffe okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere gy'oli Ayi Katonda Kitaffe, n'eri Omwana wo omu yekka Mukama waffe Yesu Kristo, n'eri Omwoyo wo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kiine kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Ffenna ne tugamba nti amiina.